Chika echembwa abaye November muwulira obaye abawulira ndinegi S omwogezi w'ekika ekyolugave all the way from Sekamuli ali mu beach we yakubye ekimuli kye bulungi nnyo ne jini wansi waliko sneaker babuzeeko abakwezaawo nze mwogezi w'ekika kyolugave omuyekabwati fabolugave tukantirwandugwa bakatende bwabirya bwawoza serukulengejja simanya unangwira mpaka walako ngebanja liwedde awangale masomoji chuchu empologoma msota lukoma nantawetwa sebufu bwangu natsalimbirwa mbwa neutralizer equalizer sanitizer bene sima kwongereko nelia jik era nesunga olunaku lwoli sima nontumyako mu lubiri ne tujja kuletere ku makula batulisanyuka ndowooza walivayo alikola mbaga lwakyo nesibako nnyo embaga wagimaze bena asime ngende nze lwakyo ogamba tulisanyuka embona olugave bikwataganira wa mukwano gwo tonnemesa tulisanyuka naye nga tubagala nnyo emikono gyaffe yonna gye muli tubasaba era tubegayirira ngenda kusoma mwezi 19 mujje tuzanyire wakati mu luguudo mu mbuutu y'embuutikizi bwaguuga omutwalo gumeka gumugokagoka okuyingira jangu olaba abantu abali mirembe jangu olaba abantu abekwata ku mukono jangu olaba abasanyuka ne beerera jangu olaba abantu abewazihaga ng'obiyinoonya ekyasobola okufunira eno tomanya essanyu libeera mu bintu ebyo olaba omuntu ng'ali happy nnyo naye nga tumanyi kimusanyusiza naye nga ye ali happy babeerayo tubalinze abazadde bwena tubakulisa babebi waliwo sister wange Josephine Police Headquarters kubuzako Flying Squad Commandant Andrew Kagwa ne timu yona tukubuzako Hajara Fat Rwagoliotia afande Godfrey Mate ndabira afande Kakonge namwe tubabuza ku muli naggulu n'afande Kabandize wali naggulu Police Headquarters tubagala nya ya tukujukiza Miss ne Mr Bukedde muntu wange atugamba wali diruoka atugenda gabe chapa chetaka n'obukadde 10 eri Miss ate chapa chetaka n'obukadde 10 eri Mr Olinda Bides abadaka bokubiri bafuna meka abadaka bana bokubiri buli omu afuna obukadde butano nga Bukedde ye kitadde mu munange amanyi twebaza batadde mu sente nga njovu developers yes mukuru Gerald tukwebaza we bali nnyo bali eddala okay kankone banafe ate wale wanafe atulabira eruzira muri mutya bangambye namwe musa Christmas katugambe bakama baffe tulawo so bakwasaganya abantu bange nenga nigabula so kutumuleta ndabira Haji Sebufu swaibu nagamba musibe naye wenna muŋona bali eri ku apa tubasabira Mungu abakyusize mu mbeere yo mwabikato mwenna tumanyi kwe muri waliwo ne afande Sudi nawe ko oli abeerawo yatulaba era otukawo akwaniriza bakutumira katugende musala salamzeyi esala kegende liba sekise gwotwalaka out ekyennyanja n'akirya n'akimalawo n'amagumba n'agasibako nti agatwalira maama awaka waliwo embwa tewali kizibiti neki kyoleka kiraga nti omusajja yakutte mu nsawo ne bwe bankoko obugumba abuyoolayoola naga nti ekakkapa ebuwoomerwa omanyi sirakuni n'amekete eggumba ly'enkoko nilifuuka powder malayika nno zikukkeko omanye Rolex njitwale omusajja mubalirire ate nomusajja tuyaligula yali kacupa k'amazzi naye abasajja mulisikinga bano mukikola mutya omuntu nakwata sente nayegalako nnyo okuba omusajja nenteka ebigere byammwe nakwata sente omuntu yakwata sente nayimiriza omuntu ku kkubo nga tamumanyi namukwana transport oluusi namutwala ewe nga tamumanyi kyayinza mumukola namubba buli kimu ne flat n'agitwala flat TV nasigala nga mwa sente waddamu gamba mpereza nga tajja nasigala nga ateekayo mbasajja muli bagumu poliisi ebuyende ekyabuliza kutema eryakoleddwa omukyalo w'emyaka 5 fida mwoyo mutuuze we bichatifu enamaganda eri ekisozi Kamuli in fact district ye Kamuli omukyalo ono yabulwako ente ennaku 5 ezibuze kakati ne basembayo omulanga aginoonya bagenze okuddamu omulaba basanze omulamo nga gwavundira mu samba y'ebikajjo okubuliriza kukyagenda mu maaso ate mpozi abali ku mulimu gw'okukola okulongoosa oluguudo lw'ebusaabala abatuuze beeraliikirivu nti amazzi gasusiza okuyingira amayumba gaabwe naye ndowooza engeri gye mukolamu emyala nakyo ndowooza kye kireetedde abantu kuba wali opposite nga ku church eya St James Kyabaggu ekyemmanga amazzi gayingidde abatuuze ebikomera ne bigwa ate ekyoga eri ebukungu town council ebuyendo manyi kyaguddeyo omuvubuka Innocent Miyokulu yafuna obutakkaanya ne mukyala we n'agenda mu kibuga akole
ne bamugamba nti mukyala wo Bashiri amwagala n'agamba nti kale munkettere ne bamukettera yajjidde ku information yatuusa awaka nga Bashiri bamusikidde amagi atudde mbw asazeeko ku ntebe entebe ye ng'omukyala afukamidde ali awo munabaka ekiso n'afumita Bashiri n'amuttirawo kati bye biki ebyo bwe yamaze okumutta neetwala ku poliisi eri ebukungu n'aga nti omuntu musse kati yamukutte okubuuza ku kyagenda mu maaso obusungu obw'ettumbiizi tubugamba nnyo bannaye mukakkane omuntu osobola okuba nga omwagala naye gwe tolowooza ku baamuzaala kyotegeeza omwagala nnyo singa bali abaamuzaala mubalowoozeeko omuntu wakulema bwe mutakkaanya mwesonyiwe kati ogenda kubeera luzira bulamu bwo bwonna n'obuzzukulu bonna bujja kuwulira nga bulizi nti waliyo jjajja ng'oli eyo ekyo kyokolerera ate gw'olwanirira oligenda okudda ng'alina balongo nga baate bwa muntu mulala kati ofunyemu ki kati olaba obusungu kyebukola bannange mulekerawo okukola ebintu bwe bityo Bashiri yamusse dola kitalo nnyo ekyomuwala wa LDC erira abadde asoma amateeka yafidde mu kabenje wali Makerere Kavule yabuuse owa boda yadde atambulira ku boda omuwala oyo n'abuukako bafunye okwekanganuza n'abuukako n'agwa mu trailer n'emutta kitalo nnyo kitalo ddala yennabikolo ndowooza yennabikolo omuwala alina bikolo naye nga nakiboneka latha yafudde naye wa boda bamunoonya talabikako manyi boda bwekola akabenje ne bamusaabaze toddamu mulaba adduka naye nga bakozesa CCTV cameras owa boda ono bajja mufuna ku nsonga ekitalo nnyo ddala ye Jaliya nakiboneka abadde akola mateeka ku Lord Development Center erira muli mutya abamaidi nga oyina owa kioski gwoguza ebintu byawaka bano bakanyagula manda nsawo tekyamalawo mwezi amanda ogatunda otunda butto amatooke otundira mu minwe bakiwagu kyekirala ennyanya wakiri otolako ebbiri n'ozimuwa kakati oli yeebuuza gamba ennyanya ziweddewo anti mwayigawo amanyi waŋŋamba nti nina okusiika ennyo ng'osusizza nange nsiika naye nga butta agenda nnyo butta abaana bamuyiye mwana ki musa gwaye buto aŋŋamba abaana banimba abadde bazannya ate bakola ki mu nju naye gweofisa naggana muli mutya abasirikale ba poliisi ng'afumba awaka yali suspect mwakwatagana bwe wali omuwandiisa statement n'okambwalamu katono awo mwatandikira gamba walidde ekyemisana kati ali mbaana 5 suspect olaba kyevudde kugamba abasajja balisikinga ne suspect komanyi nti yajja yandiba nga yazza omusango anti constitution ya Uganda terina format oba formula oyita kukwana nti olina kukwanira wano buli wantu osobola okukwanirawo abakazi namwe muyiga riskinga era bw'obanga okuŋŋanyiza kati maka g'abantu n'otandika maama gye bali bakutandika batya ali mulumbe gyateggwe twali ku KCCA wali ku toilets tomanya nga constitutional square n'ebirala bwe bulaba ogenda mu maaso kankoleko basemaka mwe n'abali eyo nga oli woleka ssente ntono ez'akameeza amazima ga Katonda ofuna kwota ya plate emmere kwegambe ensula ye y'akameeza yendyayo bakuwa katono Hello to all the children of the world. Gardeners Preschool